Yes, ko Progen Media tumoto tuba tuyingiddewo okubanga tubawa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga obutakulwisa omukulu General Museveni mutowe amanyiddwa nga Michael Nwagira wamuyite Toyota yavuddeyo n'agamba nti ye nga omuntu yeegomba okusinkanako Bobi Wine babeeko ne bye boogerako olw'ensonga nti omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ye tayagalira ddala bantu bali mu gavumenti essaawa zino abo batamanyi kuweereza bannayuganda n'agamba ekituufu kyo kiri nti tu opposinga omukulu Bobi Wine era byonna byakola tetubikkiriza naye ekituufu kiri nti mu kibiina kye alaze obwerufu ate n'embeera y'okuba nga alwanyisa enguzi n'agamba twakiraba ku ngeri gy'akikolamu eri ate omukulu amanyiddwa nga Mpuuga n'abantu bangi abazze bali enguzi engeri gy'abayisaamu. Toyota ono yalaze n'agamba nti yadde nga ffenna tumupozinga naddala ab'ekibiina kya NRM ne kya PLU naye nze wensanga omukulu Bobi Wine ono nsooka mwebaza olw'omutima omwerufu ate gw'ayolesezza mu kibiina kye n'okulaga abantu nti ate ye ng'omuntu ensi erina otambulira mu black and white so si kubanga erimu amakoona n'agamba nti ye mutima gwe ye nga Toyota tayinaamu room for politics of hatred ye tayinaamu politics wa bukyayi wabula agamba yakkiriza nti buli muntu mu nsi muno ayina omugaso era amatalinga era bwe batyo bamukuza okubanga ate mwatu atambula n'ezo values mu bulamu bwe. Progen Media.